Bwetwogera kati omukulu ye Habulwa alayidde okulekera bannayuganda emirembe obutaddamu kwesimbawo okuleka bannayuganda bakole ekisoboka bafune omukulembeze omuggya. N'agamba nti emyaka Uganda gy'amaze ng'agifuga emyaka gigenze 4 era alayidde obutaddamu kwesimbawo. Ndowooza guno mulanga gwa bannayuganda bonna. Nsuubira bannayuganda bafunye essanyu era bannayuganda buli omu gwe binaagwa mu matu ge n'awulira nti ddala Museveni Uganda agyetikudde agenda kuleka obukulembeze bannayuganda bafune freedom. Ndowooza amawulire agenda kuba ga ssanyu nnyo gy'ali kubanga bitubadde tusabirira, bitubadde tunuulidde era bitubadde tunoonya. Tusuubira nti kino ekikoleddwa oba ekyogeddwa kirungi nnyo era abantu babadde bakyeyagaliramu era nga bakinoonya ate nga bakirwanirira. Mwami Habulwa atongera okubajjukiza n'obategeeza nti buli kimu ng'omaze okikola era nga buli kimu okikoze nga bw'oyagadde okikola. Twongera obategeeza nti naawe ndowooza akadde okalabye, naawe akanyigo bannayuganda kadde bakuteeka mu ndowooza okafiirinze era naawe otegedde ekituufu nti ddala tokyalina lugendo lutwala Uganda eno maaso bw'oti n'osalawo dde ku bbali. Kiwalina okukola emyaka 2 emabega singa walabanga eggwanga tekyatambula bulungi n'oddako bbali n'oleka bannayuganda ne batambula ne batambuza ensonga nga bwe zirina otambula. Kati naawe okkiriza ngu Bobi Wine yatuzanya akazanyo naawe otandise kukikkiriza kati. Naawe yali agamba bakadde yimwogera ki? Tokirabye leero bannaddiini boogera ku bintu ebyali Kawempe. Ate ne yajja kujungulira ekyali Kawempe n'ayogera ebitaliiyo. Ndowooza naawe okkiriza ngu Bobi Wine mubazi yatutomezeza n'aleka tutomezeza ngamba ffe aba NRM bakola ebintu tutalowooleza. N'olowooza ng'ojja kulabikanga akaluulu kazze. Kati gwe weebuuze amaze kututomeza mu kalulu just ake Kawempe n'akwata ekkubo ali mu kulambula ebisolo ali ku mbogo okitegedde. Naye saawa zino bukyanga kalulu kagwa ake Kawempe faba NRM tubeerawo mu kwewozaako manya twagenda kulaba abaana ba People Power abanuupu mu nsawo z'empale, ensawo y'empale n'ey'essaati bataddemu sinoturwaka 6 z'amayinja. How? Okitegeera lwaki tukola ebintu tutabaze? Owulira bafaaza ba Reverend ba Bishop ba Masheeka baani kati batukuba bukubi ku mutwe. Kati abantu bagamba lwatu. Ndabye faaza abuuza abantu n'ababuuza olyeyo omwana kuleetedde omugaati etooke enkoko naye omulimu gwakola akola mu safe house. Omulimu gwakola awuttura abantu akuba abantu. Kati olaba abantu gye batuvuga batutwala. Kati saawa zino age between 35 kudda wansi olede bagitadde ku layini gye baagala. Kati abakadde b'omu kyalo oba abakadde kutandika na myaka 4 kudda waggulu ku 5, 6, 7 be babadde bakyakalambidde. N'abali mu bibuga baraba ngu ku layini gye babadde babaagalako bakoze ki?
bagikutte abantu bali tibakyayogera ku ziraalizi bakubanga ebidaale ne bayimba ne bakola ki ebyo byaggwawo kati bakulindira mu kuziika kati okimanyi ngu abakungu ba gavumenti ne NRM bajja kutandika kutya kugenda gye babayise kuziika kubanga onaamukwatira ku kazindaala ali mu kuziika nedda oneewozaako n'ekyanga mu bafiirwa nedda kati noono eyalemesebwa ku lw'etteeka lya Public Management Act erigamba bwe babasanga muli bantu basatu mutalina olukusa kuva ku poliisi naye mwogera oba ku by'obufuzi kuki olwo lukungaana meeting gye muyina eri mu bumenyi bw'amateeka kati olukungaana olubeerawo lutali mumenyi bw'amateeka ate lujja kubeerawo lutasabye n'ebbaluwa awaliwo mufiirwa waliwo agenda ku poliisi n'agamba abanange twafiiriddwa wali tugenda kuziika mutuwe ebbaluwa waliwo esaba bbaluwa eyita abafiirwa ngenda kubeera n'abafiirwa munzikirize nziike nedda bwe wabeerawo waliwo afudde abantu bajja bokka kati bano abantu abalala ba influencers abalina kye boogera kati kyogola abakulinda wali ku mayiti ate gwe ayina obuyinza oneekyangirawa mayiti kyali mu lujja bajja kusabula bajja kwogera bye baagala ate kijja kukaluubiriza nnyo omuntu amaze kwogera wali ku bafiirwa ogenda omuyoole haleluya lwaki kubanga abantu tibakyalina we beeyabiza abantu baakubanga enkungaana ne bayimba ne basala endongo ne basala dansi obusungu ne bugwera eyo kati bakulinda ku mufu osegeera ekyo ni omuntu n'ayogera byonna kubanga waafunye chansi kati saawa zino ekintu ekyatuukako ekawempe eyo litmus paper ku kijja tiweekanga kati omusajja yagambe muzimbe eggaali kati buli district constituency egenda kubeeramu eggaali ng'eyabadde kawempe onaasabula gwanga lyonna kati kubamu ekifaananyi ngu eggaali eyo eyabadde kawempe how people nga bwe babadde vigilant to everything ogenda kukikola otya bwe kikolebwa eggwanga lyonna